Alright, Mukama yebazibwe balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lunaku olwaleero njagala tutunuulire ekigambo kino. Tujja genda twetegereza nnyingo ku nnyingo, lunyiriri ku lunyiriri tusobole okumanya ekigambo kya Katonda. Nate Bayibuli egamba mu Bafiripi essuula esooka n'olunyiriri olw'15 nti abamu Kristo bamubuulira lwa nnyombo, abalala bamubuulira lwa kisa. Njagala ffe tumubuulire lwa kisa. Njagala Kristo tumwanjulire abantu lwa kisa. Mukama yebazibwe nnyo. Balamusizaako mwenna. Leonard Lwanyaga yenze gemannya gange. Mukama abakuumye atya? Anzikiriza abakuumye bulungi. Abayita mu kusoomozebwa, Mukama waali. Njagala okukakasa nti Katonda waali asobolera ddala okuyamba n'akujja mu kusoomozebwa okwo. Mwesige ate era yimusa eddoboozi lyo omugambe nti Mukama nnyina wempita naye ye ggwe ekyokuddamu kyange. Ajja kuddamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emyaka gino gye ntuuseemu nina bangi bendabyeko nga zzeemu, nange kennyini nga muntwalidde. Erinnya lya Mukama ddungi nnyo. Njagala tutunuulire olwaleero ku kigambo ekiri mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi. Naye njagala tutunuulire ekigambo kino ekyokwagala ebintu kitegeeza ki? Kiyinza kukutuusa wa? Kiyinza kutuusaawo omwana w'omuntu? Mulokole kiyinza kukutwala mpaka wa? Ensi kigitutte mpaka wa? Kigituusizza ku levo ki? Okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi. Njagala nno twetegereze bulungi kontekisiti y'ekyawandiikibwa kino. Olunyiriri bwe luba nga lugamba nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi, kye kikolo kyaki? Ky'ebibi ebingi. Kakati bwe kiba nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi kyandibanga buli kibi kye tuyingiramu kiva mu kwagala kintu. Amiina. Kiva mu kwagala kintu. Okwonoona kwonna omwana w'omuntu kw'ayinza okuyingiramu, akuyingiramu lwa kwegomba. Okwegomba kutuvuga ne kututwala mu kwagala ebyo bye twegomba. Amiina. Njagala twetegereze olunyiriri lwa Lukka essuula ey'e12 n'olunyiriri olw'15. Lukka 12:15, wuliriza bulungi. Njagala tugende mpola mpola lunyiriri ku lunyiriri. Bayibuli egamba bw'eti: n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi by'aba nabyo. Kawulidde? Mutunule. Mwekuumenga okwegomba kwonna. Mwekuumenga okwegomba kwonna. Kwonna. Okwegomba kwonna. Kwonna. Buli kwegomba kw'omanyi mu nsi muno. Nwegomba emmotoka, nwegomba ennyumba, nwegomba omukyala, nwegomba omwami, nwegomba ssente. Buli kwegomba kwonna kwekuumenga kuleme kuyingiza mu bulamu bwa ntiisa. Okwegomba kukuyingiza mu bulamu obw'entiisa, kubanga okwegomba oba okwagala ebintu kutuvuze ne kututwala mu mbeera nga even we cannot breathe, nga tokyasobola kussa. Buli lw'otunula ensi olaba ekuleka, ensi egenda ekuleka ate kwe owangaalira. Ne wabaawo abajja abaakusooka ne mu bulokole ne bavuga ne bakuyitako, n'otandika okukankana n'ogamba n'oyo agenze alokose wano juzi n'ajja mu kyaki akutte ekyamagero kye, laba kati wuuyo yeevuga azimbye n'ennyumba.
saagala mbeera etuvuga etutuuse ku poyinti eyo. Bayibuli etugambye nti kubanga obulamu si ye muntu okubeera n'ebintu ebingi. Bayibuli bw'eyogera nti obulamu si ye muntu okuba n'ebintu ebingi. Bw'eyogera ku bulamu eba etegeeza ku ekyo kyennyini ffe kye tuli, ky'oli, ky'olina okuba, ky'olina okubeera, ky'olina okufuuka mu Katonda. Kye ŋŋamba, Mukama yeebazibwe. Ekyo ky'olina okubeera, ky'olina okufuuka mu Katonda bwe bulamu. Obulamu, Bayibuli egambye obulamu si ye muntu okuba n'ebintu ebingi. Linnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Bayibuli etugambye mu Timoseewo ekisooka 6 n'olunyiriri olw'omwenda mpaka ku 10 nti okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi ebingi. Njagala tutunuulire omulenzi ono ali mu kitabo kya Matayo essula 19 olunyiriri olwa 16. Njagala otandikire ku 16 musome. Nze ŋŋenda kusoma olunyiriri olwa 21. Bayibuli egamba bw'etyo. Matayo essula 19 n'olunyiriri olwa 21. Bayibuli egamba nti Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Okawulidde? Olyoke ojje ongoberere. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Omuvubuka ono bw'onootandikira ku lunyiriri olw'16, Bayibuli egamba nti laba ne wajja gy'ali. Ne wajja omuntu gy'ali n'amugamba nti Mukama wange, ndikola kigambo kye ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. Ndikola kigambo kye ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba kwata amateeka. Omuvubuka amateeka gonna yali agakwata. N'amubuuza kiki ekimpeebuuseeko kati? Bwe kiba nga bino byonna bye nkoze tebisobodde kuntuusa mu bwakabaka bwa Katonda, kaakati what next? N'alyoka amugamba ekigambo kiri nti genda otunde byonna by'olina ogabire abaavu, olyoke ojje ongoberere. Lwaki yamugamba ekigambo ekyo? Kubanga omuntu buli lwakuŋŋaanya ebintu ebingi bituuka ekiseera ne bifuuka Katonda we. Omusajja mumujjukira eyakuŋŋaanya ebintu ebingi n'amala n'atuula wali ku Bayibuli, n'amala n'agamba nti kaakati ate kiki? Nkyayagala ki? Ebyagi byange bijjudde, ngaggawadde nnyina ffeeza ne zaabu. Bayibuli egamba nti nno Katonda n'atuma malayika n'amugamba musirusiru gw'olunaku olwaleero omwoyo gwo gunaakuggyibwamu. Onoosigaza ki? Onoddamu okwenyumiriza mu kintu kyonna ky'olina? Tewali. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Kale abooluganda, k'obeere mulokole, k'obeere nga toli, kale atali mulokole oyo ye sooka omuteeke wabbali. Naye gwe yakkiriza Mukama waffe Yesu, gy'onookoma okwegomba obulamu bw'ensi eno engeri gy'obuwangula, ogenda kulemwa okuwangula obulamu obujja.